Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Mugalero tukuleetedde ebyafaayo bya Kabaka mu Bwakabaka bwa Zulu mu nsi ya South Africa. Ono amanyiddwa nga Goodwill Zwelithini Kabeku Zulu. Ono yazaalibwa mu mwezi gw'omukaaga ku nnaku z'omwezi 14 mu mwaka gwa 1948 ku kyalo Nongoma mu South Africa. Yazaalibwa Kabaka gwe bayita Cyprian Beku Zulu eyali awangalira ku kyalo Nongoma mu South Africa. Ono yalinnya ku ntebe y'obwakabaka nga wa myaka 2 gyokka egy'obukulu oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe mu 1968. Kyokka ate n'alayizibwa ennaku z'omwezi nga 3 mu mwezi gwa Desemba 1971 okufuuka kabaka omujjuvu. Kabaka Goodwill Zwelithini Kabeku Zulu abadde musajja mufumbo ng'era waafiiridde abadde n'abakyala abasoba mu era be bano: Zola Zerusuwe Mafu ng'ono yamuwasa mu mwaka gwa 2014. Nopumelero Kiza ye yamuwasa mu mwaka gwa 1992. Mantifombi Diamin ono yamuwasa mu mwaka gwa 1973. Sibonjire Winifred ono ye yamuwasa mu mwaka gwa 1969. Era ono waafiiridde abadde alina abaana abawerako ekyenjawulo, bonna ng'abawa erinnya erya Zulu. Abamu ku bo be bano: Lethukusula Zulu, Masuzulu Zulu, Nandi Zulu, Fumuzu Zulu n'abalala bangi. Ono abadde musajja wa ddembe era nga anajjukirwako okugobaganya effuga bbiri abazungu mu South Africa mu 1990 we yateekawo ekibiina ekirwanirizi ky'eddembe ekya Inakatha Freedom Party. Kabaka Goodwill Zwelithini Bakezulu alwaniridde nnyo okuyimirizaawo ebyobuwangwa n'ennono mu South Africa era nga obwakabaka bwa Zulu abukoledde ebirungi ebiwerako nga okuyimirizaawo emikolo egy'ebyobuwangwa nga Humulanga egyali nga eminyuvu ennyo egyanyumiranga nnyo abantu olw'ebinnonogo ebyetebekebwangamu. Ono abadde afa nnyo ku bulamu bw'abannansi era alabiddwa nnyo ng'ateekawo okumanyisa okw'enjawulo mu kulwanisa ekirwadde ekyamukenenya naddala mu bakyala ab'ezzulu. Kabaka ono waafiiridde abadde aweza emyaka 73 era nga okusinziira ku basawo ono yafudde ekirwadde kya ssukaali newankubadde wakati mu nteekateeka z'okuziika minisita we omu amanyiddwa nga Suthu Buthelezi yavuddeyo n'atutegeeza nti ekirwadde kye yafudde kyabadde kya COVID-19. Kabaka Zwelithini yafudde ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'okusatu omwaka gwa 2021 oluvannyuma lw'okuddusibwa mu ddwaliro obulwadde ne bulemerera abasawo. Kabaka Zwelithini yaziikiddwa mu Nongoma mu mambuka ga KwaZulu Natal ku Lwokusatu nga we yasaba bamuziike omwoyo gw'omugenzi Omukama agumuze ekisa. Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya.